tugende maaso. Amanya gange nze Owire Moses ngasangibwa mu kitundu ky'Eddundu ng'era nze omu ku batuuze b'Eddundu nga tuwakanya ku kya KCC okuba nti eyagala kutuleetera eno kasasiro nga imagine okuva edda nedda tuwulira nti Kiteezi yajjula naye ne KCC yajja negula mu nekifo naffe nga ffena abatuuze tuli bangi naffe tujja tuusa ekiseera era kasasiro abeere mungi kakananga naffe atubuutukidde. Ku nsonga ya KCC ffe nga abatuuze b'Eddundu tulwanyisa nnyo embeera eyo. KCC kituufu y'amaanyi mu gavumenti naye twagala gavumenti etuyambe buli mu ngeri yonna kuba naffe eno gye baagala okuleeta bu kasasiro naffe tetujja musobola at least kyali badde kisoboka basenguleyo abantu abaliyo babaleete kuba ekifo kyo kinene imagine kyo kinene naye abantu abaliyo nabo naffe ng'abatuuze tetwagala kasasiro bambi. Ezo ensonga zange zensembye ey'okuwaayo ng'omutuuze w'Eddundu ekyo kyo tukivumirira ddala tetukyagala. Emyaka gwe wano omazeewo bbanga ki bano baagulawo ddi ndowooza okuba nga ebyo bimanyi. Tugende mu maaso. Ebbanga limaze amannya go ggwani. Nze Kiwanuka Christophe. Muzeeyi tubeere ku kino naawe. Bino bye tukola tukoleere tugende mu maaso. Wano maze ebbanga ddene. Kakati bano baagulawo ddi aba KCC? Sijjukira. Kakati gwe ensonga zo ziri ki ku ky'okubanga kasasiro linzeemukko demala okunoonya emyaka gye mmaze wano. No, mbulira gwe ensonga ki zompa lwaki tebandireese kasasiro eno? Lwaki tebandireese? Naye nze kyendaba ettaka lino ddene kuliko yiika nga 13 mu zizo naye olowooza kasasiro oyinza okuziyiza gavumenti nga gavumenti yagula ekifo kyayo ekyokuteekako kasasiro waayo ate ng'ettaka ddene ate nga baatugamba ffe wano nno baatusomesa ti kasasiro ono tajja kubeeranga wa mu Kiteezi. Kasasiro eno ajja kusimwa ekinnya abeere ng'anyigwa bunyigwa ate babeere nga bamukolamu ebintu eby'omugaso ng'empapula simanyi nga ki ate kasasiro oyo ajja kulonderwalonderwamu buli kisasiro kikolebwemu ebintu eby'omugaso. Naye kaakati bw'atabanga kyekyo nga bagenda kuyiwawo obuyiyi si kirungi kumuyiwawo obuyiyi. Kirungi bateeke mu nkola nga bwe bakyogera nti kasasiro oyo agenda kunyigwa bunyigwa. Enteesa yange Sabo lye nettaka lyebagala okuyiwawo kooki. Kati ndowooza teri bantu. Wa watali bantu? Bo bwe balowooza. Naye nga tulaba ezo ennyumba. Those are planned houses. Had they indicated to us in advance, but not commanded? Sabo tuli ku site wa mimi. Tumanyi ochamira. Utagala KCC wennyini. Naye nawo ntuusewo nga toliiwo.
katuuka ono kyamira kapande ka MTN ovuge butereevu nga tokyamye kapande ka MTN omanyiwe kali oba tomanyi bwali ebutundutundu buno bwonna zigende likone ku kiwogo tuzze kulaga nsi nti twagala kasasiro kalyagala bamuleeta eno isenereta bagiteekawa Alex badde manyi balina nagiteekanga webaba kasenti nakuleeta nti wowe kirwazza olwa muzaala kirwazza eruweeru wekigwerako oddawa katulina okwerwanirira ababeera eno eno gye bafudde babaziika eno bafudde kiti bagenda baziika wano munange nange bankubidde kati kumakya naye namba yo sikyakirimu mukulu teyakubuulira ekya ddala kuno bamupangisiza n'ennyumba ne bamuzimbirako n'ennyumba ludda agamba nti kasasira yajja muabsorbinga bulungi kati tokolekere banajja ng'osenguka yasigala mukozi wa KCC n'abaana okubalagirira bayiwa ennyumba yo bagikole kiro gikone bagijjewo zino empya zino zenda eyita nemwabalawulanga nga nabali abakosebwa kati olwaleero baliraana buliranyi ki baliraana buliranyi ennyumba naye olwaleero kati bakosebwa bakaawa naye kati omuntu ne mulanda ofiisi bamukoledde ekyapa tekiriko mbeera yonna nti bagazeetingawo tiwakesi lwaki tazimba ogaana oti naye kati ettumu ne liba liyimiridde wano nga gye bujjako liri kubanjwa eri abantu government kyerina okukola sitekanzedire abantu otyo tetwagala abantu babaleete eno buli weebeera ekibuga kyeyongera okukulaakulana nga kijjula abantu so si kasasiro ya KCC okubeera mu kitundu kyaffe bankulaakulana naye bayinza n'otuterawo paaka asigale wali bagaziyewo obugazi era nabo bali eri bagamba batugyewo batuteeka awalala ekifo kikozesebwa kati okuva kuno bali abafunye obuzibu bagamba batugye wano batutwala awalala babaleete eni ewaffe eddundu okitegedde babasalire poloti bazibawe ffe twagala bantu tetwagala kasasiro kano kalima mubeeramu n'akasumbuuza kati kana kafumita mu buntaba kagenda paka eriri insenereta ensenereta eri buntaba teryakulanga bwe lirina zebango nalima teryakulanga bwe liri soko kati bano bali mu kazinga abo bali mu kazinga ate kyebamanyi nti nebagaleeta kasasiro kuba ne mu meeting zaffe esinga tebabaddengamu bano bananyini mayumba nakutanga ani atawulira mawulire moka zonna buli atwala kasasiro zonna babiyimiriza kati tusanze eri nga bamuyiye kasaayi entuumu nga bagiyiye kasaayi awo bagiresa awo bayimiriza buli kimoka ekimina tekitambula bategedde nti dundu kinyingidde dundu ne bayiwaawo eno ne bayiwa baba mu ttaka lyabwe nga lisusaate naye gundi yasinze oddukuma lodi meya alina sedimenti gye yakoze abulabe ennyo twaliwo eddundu ntwale kasasiro eddundu bagamba sente teziwe badde bwembadde n'abagamba naye temutwalayo landi fiiru maya temutwalayo damping site muteekeyo landi fiiru bakole amasannyalaze nemukubira essimu nemugamba naffe okufa n'obutanyagwa temujja kukkiriza
Sajja kutaka zino yabadde kukamukalakata. Wabbe munokuteka ano land fee. Recommended okubeera ku acres lukaaga. Square gundi namba. Square mile namba waliwo ekete ya 15 mmeka sentebe. 10 acres. So ogera ku 13 mulungi. Zirina beera ku gundi. Land fee erina kutulwa ku gundi ya 10 mmeka. Lwaga ya lukaaga. Maximum minimum ebi. Kakati twayinza kugituleeterera wano nga tuli ku 10. Mu myaka gino singa kati eri kyasinze kunsasa navuga simayisibera nnyo ku mawulire kundi aŋŋamba wabwe yagambye nayogera dda nti Kasasiro bakole ki mutwale naye ne bagaana omuwa essente ezikola ki bokankube nange kyasinga we namusanze manya amawulire gatamanyi zisuuliza otera nnyo okuntu abeera ku mawulire beera ku mawulire naye abakadde abo bagabeerako nnyo otera nnyo okubeerako ganaga social media namusanze kujukira ayagala nnyo Lukwaga ayinako historia ye Lukwaga eyerwengo naye olwaleero ayogedde Lukwaga abadde ku leediyo Lukwaga owange n'agamba mbu bamuleeta Dundu Kasasiro sekatayagala Kasasiro yakoze settlement yadde yabulaba olodi meya yajogedde mu mbeera naye yakweta naye abadde mu buzibu akatwalaba abantu bafa nawulidde Kasasiro gwe mwagaana mwatugamba mwamugaana meya yagambye ajja Dundu namugasenga tekatulabe Kasasiro tumuyiwe mukaseera kano kennyini tuyinza okulabirawo emmotoka nga zitandise okumuleeta wano nkugambe kati ekisooka tebakyasobola mumutwala kitiizi ng'ate oledi ettaka lyerino lyagwadde okugula kale jangu tudde wano mu kipande so tutandika n'amannya ekwendi amanya gange nze Tessa Emmanuel ndi mutuuze ku kyalo kino ndi vice chairperson ku kyalo kino eky'Eddundu kino ekyalo kye bayita Ddundu okwateekebwa dumping site eya Kasasiro eya KCCA naye tuli banakwavu bwe tuwulidde nti bannaffe abali ekiteezi Kasasiro asse abantu abasukka mu 10 ate nga bwe twawudde ku mawulire Road Mayor ng'agamba nti ettaka liri Ddundu ery'okuyiwako Kasasiro twatandise okulaba nga ekizibu ekyo kitutuukiridde nga kigenda kujja waffe Ddundu nolwekyo ndi wano okugamba nti ffe tetwetaaga naffe twalibadde tetwetaaga Kasasiro amaze kutta bantu ate bamutuleetere ene waffe Ddundu wabula baalisengudde abantu abali eri ekiteezi abakoseddwa ng'ettaka bwe liriyo nti lirino baaligula lino ly'ettaka lya KCCA bwe liti ettaka lino likwata ku byalo bina likwata ku Buntaba ne likwata ku Kiryammuli ali saidi wano ne likwata ligenda bwe liti wano ne liri ekitundu ekinene ekya Ddundu kaakati ate eri ne likoona ku kyalo ky'ekyabakadde bakiyita Kiwogo kati bw'oba olowooza ku byalo ebiyinza okukosebwa gye bujja mu maaso olwa Kasasiro ono kubanga eri batugamba nti bamutandika muteekayo mu 9 naye olwaleero ekifo kijjudde era ebyabaddewo byonna mu birabe kakati oyinza otya okuba omukulembeze ng'olaba ekizibu ekigenda okujjira abantu bo emyaka egiddako nga nabo bagenda kubonaabona nga bali omusoto ogusse bali nga tulaba nga bagamba nti kakati gugobwa gudda Ddundu oyinza okugukkiriza ng'omukulembeze gukuttira abantu ng'olaba n'olwekyo ffe tusalawo nga tugamba bwe tuti nti tusaba naddala abakwatibwako ensonga eno kubanga nze ndi ddoboozi ttono lya LC1 naye nandisabye MP wange Abdallah Mulima Mayoni nga ly'eddoboozi lyaffe eddene ku lukiiko olukulu olw'eggwanga asimbe n'amannyo ku nsonga eno eya Kasasiro kubanga ebyo bigenda kukosa abaana baffe n'abaliddawo n'ebirala ebigenda okuvamu tetubimanyi naye kati ebiriwo si birungi bye tulaba ekiteezi kale nno ku nsonga ya Kasasiro yensonga lwaki nange nzize wano nze ndi vice chairperson era nzize okwogera okugamba nti Kasasiro tetumusemba kumuyiwa wano wabula Kasasiro yalisigadde gyali ettaka lirino lyo lya KCCA kituufu lya KCCA yaligula naye abantu abali eri babasengule babaleete eno ffe twagala bantu era abantu bwe banajja tujja kulaba nkulaakulana n'olw'ensonga eyo ebyo byenina okwogera Kasasiro ono yes ettaka lino ndowooza kitutte emyaka nga 8 bukyaligula naye tubadde tutuula mu nkiiko buli kaseera
nga naffe batwebuuzaako abakugu abajja okutwebuuzaako n'okutuwa amagezi nga batugamba abasooka batugamba nti kasasiro ejja bagenda kukola dumping gundi eno ng'eri ku mutindo gwa nsi yonna naye ne tulaba ng'ekintu ekigenda okutugasa okutukolera kasasiro ey'omutindo gw'ensi yonna nga bamusunsula nga bamugjamu agenda okulisaikolinga bamwawule yawule naye bukyanga ettaka lino ligulwa n'enteekateeka y'ekitundu bweri nga bwe bagamba nti ya mutindo gwa nsi yonna kati emyaka gigino gyetoololedde ddala nga tewannaba kigenda mu maaso kulaga nti enteekateeka yonna nga bwegenda okubeera okukolawo kasasiro ow'omutindo gw'ensi yonna ekoleddwa bulungi. Tulaba amayumba gano amayumba banyinigo bakimanyi nti baleetayo kasasiro. Amayumba gano abamu tebaliiwo nga nawe bw'omanyi nti abantu abamu babeera bweru nga bali ku kyeyo n'agula naye lino ettaka lino si lya KCCA eririmu amayumba gano g'olaba era bambi nabo gye bali baba balaba amawulire ne bamanya nti kasasiro atandise eddundu bamanya nti ekizibu ekiri eri kiboolekedde kubanga naawe tunuulira akati ago amayumba gali ku ttaka eritali lya KCCA naye singa entuumu eyimirira wano abo be babeera ba victims. Yeah. Okay. Naye nga mwe mukiwagira mulooza kinaabayamba abo basobola kisindiikiriza bwe tunaalinda okwetegeka kiyinza obutabalinda. Gavumenti n'omuntu owa bulijjo olidde tetwali tetukisiimye twali tusabye batuleetere emirimu emirala gye basobola okulaba egitujyamu naye kati awo tufuna bulwadde bwereere kuba kye nalengedde nakirabye nga kikambwe nnyo. Wano mazeewo bbanga ki wano bano baagulawo ddi kikyoyogera ku nsonga eyo kale tugende mu maaso. Sikyabijjukira. Kale yogerako byojjukira. Wano ffe twasookawo wano okubeerawo ngawo wonna nsikongerera kati bino bigenza okujja nze mukyala Nabbamba wano awaka. Nabbamba ani? Naye daadi gwe eriri ery'eddiini maama? Nze Tereza Naabakoza. Tugende mu maaso. Twogere ku nsonga eno eya kasasiro kusinziira ku kyewalabye ku TV ekiteezi. Kasasiro twali tetwamugaana kuva lubereberye nga baakagulawo nsonga tetujja kusobola kasasiro alimu ebizibu bingi. Ekyokusooka tulina oluzzi olwo lukimibwamu abantu bangi Buntaba Dundu ene kirya muli luli awo wammanga awo naawe ojja kusobola okutuukayo olulabe eriyo yonna wabeeyo bonna amazzi gakalira ne bajja wano motoka zijja ne zipaakinga ne basena amazzi kyekyasinga okutukaayanya ne kuba nti oluzzi lwaffe banalweta mu kasasiro ebinyonyi byonna binamuŋoona bijja kuŋŋaanira mu kasasiro omwo biva eri bijja bigwa mu mazzi muli ate naffe tusena wanze wano neegula ndi mu ttaka lyange baagenda okugula nga nze nasooka okwegula owulire simanyi bwe banankola kuba nange sikyalina gye ndaga ensi efunze n'atambula n'atuusa ddi ntambule lweri gye nava navaayo nti vaayo ate wano nguze obutaka obutuuze nti ate vaawo tetwalaba nga kitukalubirira koffe baleeta emirimu emirala gye baabateekawo bagenda ne badda ogwokusatu kati gwoba oli wakuna olabika oli wakuna era ne tubatwala ku luzzi nabo ne balulaba oluzzi tulina olwo emmotoka zipaakinga wano ku kyeya naawe n'olaba emmotoka ab'ebigere buyisiŋŋanya kyekisinze okutuluma kya luzzi lwaffe endala zonna eri zaafa zonna zaayonooneka baasigaza oluzzi kumu ate kati batuleetera kasasiro nti yo n'abakungu abaasooka okugula eyo era bakisimbyeko nabo baali bagaanye ne babagamba ffe waakiri mutuguzeewo naye nga temutuleetedde kasasiro ezo ensonga ziri eyo era gye ziri eyo zaagenda dda ne tuwulira nti zayingidde mu kkooti kati naffe abatuuze tulinda kiva mu kkooti oba baamala okusala omusango ogwo oba tebannagusala ate bino we bijjidde owulidde kati ffe tulina obuyinza munnange tetulina buyinza kinajja ndeka sinze nannyini ttaka sirina kuwa bakama bange buyinza bali kati bafuuka bakama baffe
Tunabo ndi wattaka nange neegula. Tomumanyi nabbamba tomumanyi. Nabbamba mumanyi bulungi. Simba naye omwami yayomba n'agamba nange mulimba ekkubo ly'emmotoka mulizibye. Emmotoka ziyita wano nga zikima amazzi ate mutaddemu ekitooke kofa eno gyewali era lino ttaka lyabwe awo wano wange nange neegula ndi wa ttaka kubanga lwakyapa kasiro yokimanyi ttaka lya gavumenti bweriri nga bwolaba payini lyabeetooloola tetuli wakati tulibeeti naziri ennyumba ate sizaako nazo zaabalala bali bweru nabo baagula kataka kaabwe kali awo bakimena amazzi oluzi tulina oki musana newe gwakagusya azijakalaba katono naye tukakalya akatwalira ddala eyo koka mbaddireke lyamuli awo bonna bakimako kakati igwana bakuba tetulina buyinza Wanje? Sigundi. bakyanoonya abali mu ttaka be bangi n'ababirye n'ababirye naye okalaba bwe kali akatono emmotoka zipaakinga awo ne basomba abakuba bulooka ezo zemulabye engulu eyo bakima wano naye amazzi tegakyukako kitaka mobilization erukolebwa mukadde oluzi luli mu ttaka lya KCCA wawo ettaka nalyo si waabwe kati basonga bwe bati balina emiti gye basimba ekika ky'emiti olaba kali akati olaba honorable akati kaliko olengera buli awoolaba akati akamiro ye boundary bakasimbako emiti egyo kali awo akati akali wakati w'emiti akalinga akamasannyalaze omuti gwennyini omuti ng'ovudde ku kalitunsi wali ago ne botafumba tonywa engeri obuyonjo bwe bwajja nagino emisujja gye tulwala era tugafumba kikakuba nti malungi kyetagamu tuteekayo mayinja wansi nga lwebasena oba n'akadumu bateeka wano eriyo olunne waalwo eyo haji bwe yajja n'agamba katuteekemu tuluzimbe bazimbanga awo enkya baalusanga wali anti eno mulina embeera y'okweraguza ne bamwena abantu beeno seeno batubaga oluzi lwasenguka era wano bwe bazimbawo tegaddamu kujja gabulawo ne gadda ewala gavaawo ne gaddanga wali bayinginiya baluzimba bwe baali Tebaluwa ekkubo mu ndeebe toyinza kuŋŋanga baziziba balabika naye nga tuze mu mazima nga tuggyeko ebyo byetulika ebyekizungu ebintu ebyo gyebiri oluzi ne lwekyanga laba natanawasajinga omukazi nakulagira bali abawali basooka osala enviiri buli omu bidi yazisaloza yabisizako olwo bagenda okwasa
tubadde tumanyi babaleetera akasimpi nga baba batuuzi akasimpi obalaba abantu abasinga beewaze kabula balinawo ke babala mama saidi ya mama eri kusaidi wakanya kasasiro batimugumu saidi ya waliwo abantu abali abali ali osente bali obuzibu buli yali obuzibu tamanyi na kyayogerako gavumenti yenu gavumenti ogamba mbu kati omusajja oli ali mu myaka 7 ayagala kasasiro bamuleete mbwagagawali yalemera ogagawala nga akyali muvubuka bagagawala kasasiro Erinnya ndi Senkubuge Arnold. Nga ndi mutuuze mu kitundu kino. Ate nga nze akulembera abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda ab'omu luka guno. Era ndi Ssaabawandiisi w'abavubuka ku Ggombolola mu Bwakabaka bwa Buganda. Kakati ekisookera ddala oluzi luno nga bw'olulaba luli gazetted mu ttaka lya gavumenti mu ttaka lya City Council. Kitegeeza n'omuntu yenna ayagala okubawa amazzi talina ngeri gy'ayinza kuleeta wano mazzi kujjako nga City Council ye gabaleetedde kisitasuubira nti kisoboka. Abantu abo bola abakomplaini nga bagala olw'okuba amazzi bagajja wano ettaka lyabwe liri within mu ttaka lya City Council wakati sigamba nti liri ku mabbali wabula City Council yabeetooloola bweti kati nayagala obawa amazzi talina waasima bbowa kati gano ge mazzi ge balinga ge banywako era osobola okulaba wano ensulo ziri all over gano amazzi ge galinga ge banywako naye City Council eyagala kujja batandika okudampinga wano kasasiro batusuubiza nti landfill bagala gifuula landfill of which fena tumanyi landfill eri recommended okubeera ku hectares nga 600 wano waliwo hectares 146 ndowooza olaba obunene gavumenti eyagala kujjayo gundi olw'okuba eri Kampala wano bakava kutulaga nti eno gundi Kampala Metropolitan paka nakifuma kati wano baba tebamuzizza mu Kampala kyekibuuzo kye mbuuza landfill ng'ogenda ogisettinga up okusinziira ku NEMA gundi yaabwe gye bakola lipooti gye yalaga mu 2020 eraga nti abantu balina okubeera 5 kilometers away from landfill muyiseyisa around awo temulabye settlements z'abantu kitegeeza kino kye baagala okutuleetera kya bulabe lwakuba abantu abamu rather City Council yagala okulowoozesa abantu erowooza nti abantu abamu tebali informed then n'abantu abalala abawelcoming ekintu kino be bantu boolaba abo abakulu gavumenti eno ebakulembedde bubi to the extent nti omuntu ali myaka 7 yalowooza akyasobola okugaggawala nga balese kasasiro kati yamanya ajja gaggawala ajja kulondalonda kasasiro afunemu obugagga bwewo gavumenti bwetuusizza abantu so nze malirizanga abantu mbagamba tetusobola kuwerukaminga kintu nga kino mu mbeera nga amalwaliro ge tulina agali around temuli malagala ogenda kulwala ogenda mu ddwaliro nga ate eddagala olina ggulaggule ekituusa ekiteezi abo bonna abasaba kino ekituusa ekiteezi tebakimanyi so tusaba gavumenti amazzi emu ku bizibu byetwolekedde bya bbula ly'amazzi kubanga nga bulaba ettaka lino kituufu litula ku byalo 4 ekifo kya City Council kitula ku byalo 4 mebyo mulimu Kiwogo Dundu mulimu LC yekirya Muline yebuntaba kakati enzizi eziri all over wano waliwo enzizi nga 6 eziri abantu abenefitinga ku nzizi zino amazzi gano kakati ebbula ly'amazzi right now abantu City Council begazetinga amazzi gano negasibirayo munda abantu bagenda kufuna obuzibu obw'amazzi kubanga n'amazzi ge batuleetera batugamba tuli bamukisa fe tuli wala n'ekibuga okubanga batuwa amazzi ga taapu nago tegabeerako kitegeeza abantu bagenda sanga obuzibu nga amazzi gano gazze wano eno lwatha nga City Council etandise oyiwa wano kasasiro naye bana abasitiru bakyalina access ku mazzi gano we bamala okuyiwa kasasiro waliwo kye tuyita lichets zitambulira wansi mu mazzi zimala ne zikwata awo ne gonoona egundi zino so ne gonoona amazzi era ekimala ne kirizawutingamu obulwadde so abantu tetusobola kubanga tulina ki waliwo availability y'amazzi endala eno yokka ye source gye tulina
Sebo malamusiza amanya nze Kiko Henry mbeera Ddundu awo ndi ekitiibwa Ddundu parish eno Ddundu eggombolola y'Ekyampisi. Ensonga ya kasasiro eno twagibeeramu nnyo n'olunaku olumu waliwo omukyala yajja n'atuintaviwe nga wabukedde enkyala zaawedde era nsubiranga omu ku abo abaawakanya ennyo ensonga ya kasasiro okumuleetawa olwokubanga kasasiro alina ebintu ebizibu bye twalabamu okubanga VHT first of all tulina abantu baffe abakadde kuno endwadde nnyingi abatibbi bali kuno abaasima n'embeera endala zonna kakati ate on top of that batuleta kalasiro tulabanga embeera yaffe y'obulamu ejja kubanga ekosebwa era tusaba kiba kisoboka bannange endireme kuba nti mu damping area gye bagamba batisi bamutadde awalala kati tuwulidde ebyo ebyaguddeeyo bye batwagaliza naffe tubayeku in case kiri ekyabadde eri kye baagala okuleeta eno bannange ensonga effe tulabira ddala nga ejja tukosa tusaba bonna ab'MP abeerya MP abalala kale bannaffe balowooza mbu mulimu advantages tebatunudde wala bo balowooza nti nze one time I went to Kibezi neekabula katanga kusingireeyo ekivundu kyokka nali ngenze kuziika I couldn't survive eddakiika 3 era kasasiro nabantu badde tusaba bannange ekyakasasiro nsonga tetugisembera ddala tuleetera nze ninaanya awamu there some 50 yards from the place mbeera wali waggulu naye kati infekiti nze mbadde kuno emyaka 7 nasikira kitange I'm 70 right now nasikira kitange mu 1981 mbadde ku kyalo kino Ddundu up to today era nsaavinze eno areas nyingi kati nze ndi VHT w'ekyalo naye nga VHT w'ekyalo olw'abantu baffe n'obulumi bwe balina situlowooza nti niwana abagamba kino waliwo emirimu bikya etulanga ensonga ya kasasiro ejja tukosa nnyo era tusaba by all means we disagree with the issue. Ogambye amanya Kiko Henry erinnya ekyalo Ddundu village Ddundu parish Kyampisi sub county. This is the district Nkola. Yo kane mutundu tulinayo nayo batukubali teri muntu abakola abane problem ensonga ya kasasiro ng'ogikwasizza maanyi okusookera ddala ntwala okusaasira kwange eri abatuuze b'ekiteezi naddala abo abafiiriddwa abantu baabwe bannange kitalo nnyo kitalo ddala n'abagenzi basabira Mukama Katonda abasaasira ebyabasobako ebizibu by'ekiteezi tubadde tuzze tubigoberera bulungi era nga n'amawulire gajja tugafuna nti baagala kuleeta kasasiro bamujje ekiteezi batandika omuyuwa mu kitundu kino okusookera ddala njagala okutegeeza eggwanga nti KCCA n'ennema twabatwala dda mu kkooti era omusango ogwo guli mu kkooti batunnyonnyole lwaki baagala okuyiwa wano kasasiro twabasaba dda environmental impact assessment ne tubasaba feasibility study ze baakola baagaana okuzituwa wano batandika okuleetawo kasasiro bagenda kumukozesa bagenda kukozesa mbeera ki okumusaanyaawo baagaana okubituwa so n'olw'ensonga eyo ng'abatuuze b'ekitundu kino mu muluka gw'eddundu guno abaganda bagamba nti akalwanira obuko kakuuka ejjembe nga ab'emutundu bwe bagoba kasasiro nga ab'ekasenge bwe bagoba kasasiro ab'eddundu tuli ready okugula ku KCCA ettaka lino bamutwala ewalala bagazeetingewo kubanga nga bwe mulaba ennyumba era ne wano zeetooloddewo
bwe bagula ettaka lino tebatuteeka ku notice nti bagenda kuyuwawo kasasiro ebaali bagula era abantu bangi tebandizimbye ennyumba zaabwe nga bakimanyi nti kasasiro ajja. Abantu basenguse ekiteezi omuluka guno, abantu bangi basenguse ekiteezi ne bajja ne basenga kuno nga badduka kasasiro kati ate kasasiro zaatu abasange kuno okufa n'obutanyagwa tetugenda kukkiriza wano kasasiro mu mbeera yonna ekyetaagisa okukolebwa tugenda kikola okulaba nga kasasiro tajja wano bamutwale ewalala okujjako nga tumaze okutegeera bwebeera noise pollution bagenda tuleekanyiza kyenkana ki bigenda kutukosa kyenkana ki ebyokujja kuno KCCA buli lunaku enjega bwegwa ekiteezi ne bajja wano ne bakuwa abantu ku busente babeere nga basirika nti baleekana nti kasasiro ajja kuno ezo n'ensonga tuzimanyi naye okufa n'obutanyagwa kasasiro tagenda kujja kuno. Twagala kumanya honorable bwe baali KCCA egula ettaka lino mwe ng'abatuuze tebaba kuba okikonyeekaawo naye kinjagala omanya bwe baali baligula tebabanyonyolako konti kyetugenda okukolerawo nti oba kiti tekibeerangawo. KCCA ndowooza the last 1 year bwe bazze wano nga batandika okunyonyola abantu nti bagenda kuteekawo kasasiro. Tubadde ku kyalo kuno tuli myaka 2 myaka 3 abantu bazaalibwa kuno tebatunyonyolangako nti bannange tugula awantu wano tuleeta kasasiro. Last 1 year bwe bazze ne batugamba nga batandika okukuba bu meeting nti bannange tuleeta kasasiro era meeting ezo ziri very clear abantu baagaana kasasiro ne tubawa ne option nti bannange mufo ky'okuleeta wano kasasiro tuli ready yiika 13 yiika 14 okuzigula ne bwe bubeera nkya tuli ready okusasula ettaka lino kasasiro bamutwale ewalala bagazeetingeyo kubanga ne banaagenda ne bagula awantu ewalala ne batagazeetinga ne banotifying abantu era bajja kugenda bazimbe mu bitundu ebyo n'ekitundu kino kati kasasiro agenda muyiwa mu byalo bina Buntaba Kiryamuli Dundu ne wali part of Champisi wonna bagenda kuyiwawo kasasiro. So mu mbeera eyo tetuli ready kusenguka kugenda walala bangi twadduka e Kampala nga tudduka kasasiro kale naye natulumbyeyo okufa n'obutanyagwa tekigenda kubeerawo. KCCA egamba nti eno kyegenda okukola mu kitundu kino egenda kuzimba kye tuyita recycling plant okwawukanako ne landfill nti kuyiwayo obuyiyi wano bagenda kuba kasasiro bamukolamu ebintu ebirala ekyo nakyo temujja kukkiriziganya nakyo oba twabasabadde ensonga ezo ne tubagamba mutuwe ensonga ezo nga bwe kyali kibaddewa nga bwe kyali kikolebwawa nga kyangu okunyonyola abantu banne nga bamulaba bwe kyakolebwa wano ne wano bwe tugenda okukikola bagaana okubitulaga whatsoever mwami Okero director wa health tutudde na meeting nyingi n'aba KCCA ne director wa KCCA tutudde nabo meeting ez'enjawulo ne basigala nga bekukumye mu nsonga eti bagala kulilizinga nsonga yonna okujjako ng'ebyo tumaze okubitegeera tubatayiriza wali mu lwajjali tebagenda kusalawo awo tugenda obatayiza emmotoka ya kasasiro esala lwajjali basigale eri oba banamuyiwa mu wakiso bwe bamanyi naye mu lwajjali mukono watandikira tebagenda kusalawo. Erinnya lyange nze Mwanjazi Ismail, Vice Chairman w'eggombola lino Champisi, emiruka 5, ebyalo 56. Ku nsonga gye tuliko wano, nsonga ya kasasiro okuba nti KCCA eyagala okujja kasasiro mu kibuga mulete tandike okumiyiwa mu kitundu kyaffe muno mwe tuwangaalira omuli abantu abayitirivu abavuganya n'okulaba nga bagala kwenkana abali mu kibuga Kampala okubanga era eyagala kubanga emuyiwa wano. Fenno ng'abakulembeze ab'ebitundu bino ekintu ekyo tukiwakanya era tukiwakanyiza ddala era nga mu nkola eno twasala okukola mu ngera ng'amateeka gaffe gatulagira ng'abakulembeze b'ebitundu okufuna resolutions okuva ku buli kyalo. Ekyamazima twafuna resolutions ez'ebyalo ebikola omuluka guno ng'oggyeko ndowooza ekyalo kimu kyokka naye ebyalo byonna byatwa resolutions nga bikkiriza tebyagala kasasiro mu bitundu byabyo ne tudda ku muluka ng'omuluka kanso yaago neeyisa resolution nga egaana KCCA okubanga leeta kasasiro mu kitundu kino ne tudda ku ggombola ng'eggombola nga tuyita mu kansala akiikirira omuluka guno yaleeta ekiteeso mu kanso ne kanso n'ekiyisa ng'egoba KCCA okuba nti yeeta kasasiro mu kifo kino olw'okubanga ebizibu ebijjira mu kasasiro
bisinga nnyo ebirungi ebiri Kasasiro ebyo ebitono bwe baagalizaako okulimbisa abantu baffe n'okuba ab'obusente okubagamba nti Kasasiro agenda baleetera emirimu bagenda kufuna obugagga mu Kasasiro. Ffe kye tukkiriza ng'abantu abayivu ababeera mu kitundu kino tukimanyi bulungi nti Kasasiro talina kirungi kyagenda kweta mu kitundu kino, nga tukozesa example ze tulina ng'ey'ekiteezi okuba nti n'abantu baffe abaatuuse n'okutufaako olw'okuba nti KCCA ne gavumenti temanaginze bulungi Kasasiro ono okuba nti emutadde mu bantu wakati omuli abantu ababeera era kyekintu kyensonga yemu eri mu kitundu kino nti bw'otunuulira ekitundu wano we tuli mayumba meereere bw'onoovaako wano okudda ettaka lino we liyitira ku sayidi y'Ekiryammuli mujja kulaba mayumba meereere. Bodda ku sayidi y'Ekyampisi waliwo omugga omwalo omugga oguyitawo, kitegeeza nti bagenda ku affectinga abantu abo bayita mu mugga ogwo gutambula n'ogugenda ne guyita Namasumbi ne gugenda ne gukwata mu Busiika. Kitegeeza abantu abo bonna bagenda beera affected kuba Kasasiro bagenda bamuyira ddala ku stream eyo etambuza amazzi ng'ate n'ettaka lyene malikyogera nti tetusobola kuyisa temusobola yiwa Kasasiro mu kifo muli kintu nga water stream eyo ennene ddala egenda negatta ku gye bayita Lwajjali egenda negatta ku ki ku Musale. So ensonga eyo ffe nga bannakitundu tetukkiriziganya na nsonga ya Kasasiro era abatuuze b'ekitundu kino beekolamu n'omulimu ne batwala n'omusango mu kooti mu high court mukono nga tugoba Kasasiro era nga representative suit eri mu high court mukono nga n'abamu ku bawaabi ekyamaani w'eggombolola eno okulaba nti tukkiriza Kasasiro kujja mu kitundu. Kooti etuyambe eteekewo order obutakkiriza ba KCCA nga bwe batwawulidde boogera oluvannyuma lw'enjege yagudde ekiteezi nti baagala banguyirize ate bajje bayiwe wano Kasasiro. Bagamba baagala kukola land fields wano nga bwe mulabyewo waliwo enteekateeka yonna eraga nti beeteefuteefu okukola embeera ya land field oba baagala kudampinga budampinzi baagala kujja kuyiwa buyiyi waggulu abantu bafe ekivundu ebintu byonna wano bayitoloddwa farms z'abantu ennene ezirunda enkoko ezirunda ebisolo. Tosobola kuŋŋamba nti ogenda yiwa wano Kasasiro ebisolo ebyo bireme kubeera affected. So ffe nga bannakitundu tugamba nti twagala Kasasiro gavumenti KCCA egule ebifo ebikyalimu ettaka eritalimu bantu bangi bagazetinge square miles nga 2 oba 3 bayiweyo Kasasiro naye okugamba nti bagenda muyiwa mu Kampala metropolitan areas bagamba muyiwa mu bitundu ebirimu abantu abangi tetukkiriza era bajja tuwanguya buwangulizi mu kooti Kasasiro bamuleeterwa mpaka naye nga ffe nga abatuuze b'ekitundu n'abakulembeze tetukkiriza na mbeera ya Kasasiro. Omusango guno gwasembayo okuwulirwa mu Gw'ekkumi ogw'omwaka oguwedde era nga tusuubira tujja kufuna hearing endala era nga omusango gutambula bulungi. Tulowooza nti bwe baba n'abagoberedde amateeka agali stipulated bulungi mu nteekateeka y'ebyo ya kudampinga Kasasiro omusango KCCA eteyina wonna olukwesese weyinza kuyita kuwangula musango ogwo. Okay. Katono nnyo mu luzungu ekisinze okunkwata omubabiro kyekyoggamba nti kuno mulinako farms ne farms ez'enkoko. Erinnya nze Lugwama Alex chairman w'Erositu ow'omu Lukago Eddundu era nga ntula ku kyalo Ddundu. Tusooka okutuusa okukungubaga eri bannaffe baganda baffe abafiiridde ekiteezi olw'ensonga ya Kasasiro okubagwira. Ffe nga ab'Eddundu masekati g'enjege yaguddewo twafunye shock naye kyasinza tutumalamu era amaanyi kwekuwulira nga Lord Mayor yakoze statement egamba nti Kasasiro gatumuleeta Ddundu mu bigere bifaananga ebyo kyatukubye enyiike masekati g'okubeera nti bw'otunula ettaka lye lya KCCA likola acres 136 era twatuula ebbanga lyonna n'obukiiko bwaffe 13 obukola omuluka guno ne tukaanya nti tetwetaaga Kasasiro mu kitundu kyaffe. Teri kyalo n'ekimu kiina resolution ng'egamba nti abatuuze baakyo baasaba Kasasiro. Kati mu bufu obwo twalabye nga abatujooga programu eya land field gye bajja ne batusomesaako ekyamazima twavaayo ne ddoboozi lyaffe era ne tutegeeza abo abajja okusomesa abakowi. Mmwe ki kye mwagala? Ffe kye tusinga okwetaaga ekisooka twetaaga KCCA ekolerewo project yonna gy'esobola okukolerawo. Tekitegeeza nti KCCA kitegeeza Kasasiro, it's not necessarily. Ekyokubiri bw'ebeera nga tusobola kukolerawo project yonna abatuuze bamalirivu okubeera nga ettaka lino basobola okuligula. So n'olwekyo baleme kufiiriza KCCA ate n'ekitundu kisigale nga kiri wamu mu mbeera y'okubeera nti embeera yaabwe ebyobulamu tekosebwa. Ekyo tekikyali kibira eno residential zone ate ekyo ekirala ekitanaba kwogerwako ennyo bw'otunuulya ettaka lino ng'okoze stade yaalyo osanga omuntu ng'alina ekyapa masekati g'ettaka lya yiika 136. Ettaka lya KCCA teryakula nga square teryakula nga rectangle. Kati otunuulya zino residentials eri emabega ttaka lya KCCA ate wano wakati byapa birala. Kitegeeza oleeta ekivundu oleeta embeera eyo efaanana bw'etyo. Kati bano abantu tebamanyi
ne mu land office tekuli ene notification nti bwoba ogenda gulaawo waliwo ettaka lya KCCA era wagenda kubeera nga wayibwawo kasasiro katusobola kubanenya nti lwaki bazimbawo amayumba. So programu eno masekati g'okubeera nti kasasiro tajja kubeera Kampala nti ali awo basobola okufuna ekifo ekirala era tusaba ne gye balaze wala era basooke banotifyinga abantu bayimirize developments nga zino bagende okujja mu bifo nga bamanyi nti wano waliwo kesisi omuntu tumunenye naye katolwali tujasobola kunenya abatuuze baffe. Waliwo Dr. Francis ali wali yazimba ennyumba eri wali etemagana eringa ki teyasangako kyonna kiwandiiko kigamba nti wano wagenda kubeerawo kuyiwawo kasasiro. Bishop Annington Mutebi Bishop w'e Kampala Church of Uganda ali wali yava Kiteezi nga adduka kasasiro kati azze wano era bamuleetedde kasasiro meeting zonna twali nabo. So embeera eyo ffe gye tusaba nga bakulembeze gavumenti etuwulirize ne bonna bekikwatako okulaba nti eno abantu gye tuli si kibira kasasiro baleme kumuleeta eno. Briefly in English, what do you want government to do for the people of Dundu where KCCA expects to turn into a dumping site? First of all, I'm by name Lubwama Alex. I'm kindly requesting government to withdraw from that idea, because whenever you come within this community, people have been hoodwinked that whenever they mention KCCA as an entity of government, it is government. So some people have reached even at a point of saying that however much whatever we can say, Museveni is going to do it, so they have put it at a level of Museveni. So kindly we are requesting, if Museveni were involved in this very matter, that people are residing this side, so kindly to withdraw this idea of bringing garbage into Dundu. So at least they can get any other place not to Dundu, because Dundu is a residential zone. Okay, thank you. Tugenda funayo ki? Okitegeera. Amanya Ntangaza Francis, ndi mutuuze ku kyalo kino. Nagula ku kyalo kino myaka nga 10 emabega, 11 netuzimbako amaka nga tuyise mu mitendera. Agende Mukono ku district nentekayo pulaani zange z'enju ne bampa approval era nenfuna approved plan, nenfuna ne permit ye Mukono kuzimba amaka. Mukono mu physical planning yayo tewali yatugambira nti mu Dundu walibeerawo kasasiro, era mbandi awo tuwulira mu kyalo eŋŋambo nti KCCA yagula ettaka eyagala kuleeta kasasiro. Nenziruka mangu mu kooti nentwala Mukono district mu kooti kuba ye yampa approval, nentwala NEMA nentwala ne KCCA mu kooti eye Mukono, era tuli mu kooti, ensonga eno eri mu kooti. Tetugenda kukkiriza kasasiro kujja Dundu. Dundu eno eyitamu omugga Mulamba baguyita River Musale. Omuggo gugenda paka Luweero. Abantu balina enkoko, balina ente, balina embuzi, kwe tunywa amazzi, kwe tupampinga amazzi. Ettaka lya KCCA liyita ddala ku mugga Musale. Toyinza abantu b'oku kyalo mwe bakima amazzi kubanga eno teri piped water. Kati toyinza kufuna bantu ba bulijjo n'okwata eriva gye bajjamu amazzi ag'okunywa. Eriva eno efidinga paka Luweero n'oyiwamu kasasiro, n'oyiwawo kasasiro. Abantu bajja kulwala wano paka Luweero nga balwala, naye nga tebamanyi ekirwaze Luweero kiva wano kasasiro gwe baayiwa Dundu kubanga omugga bwe guyita. Neera mu buufu obwo KCCA bwe yagula ettaka lino tewali bwe yagambye wadde chairman LC1 nti bona tuguze ettaka lino naye pulaani yaffe yeeno. Ettaka lino babadde nayo kuva biseera bya Jennifer Musisi, baagula ettaka ffe nga tumanyi bagenda n'okuzimbirako bakozi ba KCCA mayumba. Ne ku kipande tebalina kipaateeka. Ffe tugenda ozuuka ku makya mwaka nga gumu emabega ne batandika ne bafuna kampani bagiyita Cowie Consultancy Firm, ne batandika ogitambuza egende mu bantu ekole social impact assessment. Abantu ne bagaana from the social impact assessment study, abantu baagaana overwhelmingly no. Kati gwe KCCA ojjawo entobo ng'abantu bakugambye nedda oleete kasasiro wa. Naye tetwagala kuddamu, twagala kwokya loole, solution gye tuwa KCCA etuwe opportunity tugula ettaka lino.
etuwe first refusal fenga abo ku kyalo tugule ettaka lino bagende bagule ettaka etali bantu bagazetinge so ati buli muntu agende alitegera nti oguze wano naye baliyiwawo kasasiro badde wala naye kyalo kyaffe bakiveeko tukole Uganda soke Uganda tutandike na Uganda tunulawa okay wano wamala awoli wama tutandike n'ensonga ya kasasiro amanya nze Daniel Lutaya ndi mutuuze we Champisi sub county Wanedundu awali KCC we planning okuleeta kasasiro. Ensonga eyo nagiwulidde leero nabadde ku radio nawulidde kyabadde ekiteezi kya nnaku nnyo era kitalo naye okuleeta ekyabadde ekiteezi okukireeta wane waffe ensonga eyo tetugenda kugikkiriza kubanga tulina wana amaka tulina abaana baffe tulina abantu baffe abawangalira kuno ku kyalo ekifo kino abantu abasinga balowooza nti teri bantu naye ndowooza ne mbadde mujja muyise ku maka g'abantu okutuuka eno kakati kasasiro bagenda kumuyisanga wabagenda musitulanga ku helikopita abajje bamuteeke wano bagenda kukola batya ate n'ensonga y'okuleeta kasasiro okumusuula obusuuzi mu kifo ensonga eyo yadda nnyo byaggwako ebyo tebakyabikola kyova nagambye nti KCCA balina baprofesa abasoma ebintu bino abasobola okutereeza kasasiro ono n'avamu ebintu ebigasa basobola okumurecyclinga era ng'akyali kiteezi basobola okumukolamu amasannyalaze ne bagatunda ne bafunamu ssente kasasiro basobola okumukolamu amatoffaali basobola okukola ebintu bingi mu kasasiro mu kifo ky'okumusuula obusuzi mu kifo akola olusozi olunene luyiikira abantu baffe wano waliwo omugga waliwo abantu ababeerawo ekipande kya KCC wennyini wekiri waliwo ekkubo era waliwo n'amaka ekipande KCC we yajja okuteeka wano okugula ettaka lino talina gwe yagamba KCC tebaatubuulira nti bagenda wano okuteekawo kasasiro era n'ekipande kya KCCA kiriko KCCA land not for sale tubadde tumanyi babateekawo ssomero babateekawo ki tugenza okuwulira nti KCC kati ate yagala kuleeta ki kasasiro wano ensonga y'okuleeta kasasiro eddundu tetugenda kugikkiriza KCCA efune engeri gyesobola okutuulamu ebintu ebisobola okuyamba abantu nga plastics okukola amafuta ennaku zino basobola okugakola mu plastics ekola ebintu ebigasa mu kasasiro waabwe gye bali ekyokubiri tuli mu kooti emukono era tugenda kulwanyisa embeera eno member waffe wa parliament honorable Mulima Mayuni agenda ku ensonga eno agenda kugireeta ne ku parliament mu floor ya parliament tulabe nti n'aba parliament nabo basobola okutuyamba naye byonna binaaba biganye tujja kwesitula ng'abatuuze b'eddundu abatuuze b'echampisi abatuuze b'emukono tugende e Kampala naffe tukwate kasasiro tumutwaleko ewa Lukwago ne Kisaka tubasuulireko kasasiro ewaabwe balabe bwawunya balabe bwafaanana oba mulungi alinga ebimuli kwegamba nabo bamulabeko bwafaanana kuba naffe baagala kuleeta kasasiro ewaffe kati naffe kyetusazeewo nti byonna tugenda gezaako okukola ebintu byonna ebisoboka mu mirembe ng'okugenda mu kooti kyetwakoze dda n'okugenda mu paalamenti n'okubawandiikira nga KCCA okubasaba batukkirize tugule lino ettaka naye baba tebakikoze ekyo naffe tujja kusitula kasasiro tumutwale ewaabwe nabo we basula balabeko ku kasasiro bwafaanana ekyo bwe kiba kiganye nze ndowooza ate sisuubira nti kiyinza okugaana kuba twagala kusooka kutuula ku mmeeza naye bagezaako okutunyigiriza okututeeka mu mbeera ey'okumenya amateeka okulwanagana ne gavumenti ate nga gavumenti esobola okufuna ekifo ekirala weesobola okugazetinga obulungi nga tewali bantu tewali maka tewali muganga wano ne bateekawo kasasiro waabwe ne bakiwandika bulungi mu gazeti nti wano waliwo kasasiro omuntu agenda okugula ettaka ng'akimanyi nti wano wengula waliwo kasasiro naye ffe twagula ettaka mukono kanso tukakasizza nti lino ettaka lyakusulibwa lyakwebaka bantu kwebaka amaka g'abantu masomero malwaliro weegali naye kakati saawa zino ate batugamba nti ettaka lirimu kasasiro so ekyo kintu tetugenda kikkiriza
ensonga y'abatuuze nga bwe tusazeewo okugibanyonnyola tetugenda kukkiriza kasasiro kujje newaffe kasasiro tekinologiya gyali saawa zino internationale bwe basobola okukozesa okuttulula ebintu eby'omugaso mu kasasiro ono n'afuuka zero waste nga tebamujje na kiteezi ne bazimba factory ne bayita recycling plant oba industrial incinerator ne bakola ekintu ekigasa ebitongole bya gavumenti bingi KCC, NSSF bateeka obupande buno noti musero oluusi baditunda oluusi babikozesa okuzimba amalwaliro ga KCC oba amasomero tetwali tumanyi naye kati tugenda okuwulira nze nkiwulidde naku rediyo ero mbadde nva ku airport nga mutaddeko rediyo nempuliriza nga lord meya w'e Kampala agamba nti ye pulaani ye era kyagambye aba technical wing ya KCC nti akasasiro balekera okumusuula ekitezi bamuleeta eddundu nti eyo ye solution eyo si ye solution kasasiro wa KCC ebalina budget emala KCC erina ebitongole nga bina wakati munda mu Kampala mulimu lord meya mulimu bapoliticiani mulimu ba technical wing abasoma balina zi PhD mulimu ministry nambe gye basobola kutuula recycling okutuula ebintu ebigasa okuva mu kasasiro ng'akyali mu Kampala mu kutuula ekirundu bamusuule waffe era abasajja bajja mulinda kati ate bamutwalewa waliwo nekisajja nesebwira nesajja ngoire kumogi ebyo kambe balina kukkiriza kasasiro abayamba bakozeseza ekkubo nzebo nayo bibasobedde Thank you.